Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo gomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi nno bampita Ntambi Jimzo Naman Rich Boy Maxfood Junior. Nkusaba ekintu kimu subscribing kweno channel obeera ng'ofuna amawulire agakagwawo mu Uganda n'okuba nti gwe abasooka okumanya mu bitambula mu Uganda mu kisaawe kye entertainment kugatane art at large. Olunaku lwaleero tukuleetedde era olutalo lukyagenda mu maaso wakati wa Chameleone ne Pallaso Mayanja ate nga luno olutalo luvudde just mu kuba nti beekuba bikone n'ebigambo wabula olutalo luno lugenze paka mu studio wetwogerera. Chameleone yakubidde Daddy Andre okuba nti adlitinga amaloboozi ga Pallaso Mayanja okuba nti amugjamu amaloboozi mu luyimba lwe baakola ye Chameleone Pallaso Harmonize kugatana Eddie Kenzo era nga twakitegeddeko nti Chameleone yakubidde Daddy Andre olunaku lwabadde lwajja akawungeezi ako ku ssaawa nga 2 ez'ekiro n'amutegeeza nga ye tasobola kubeera mu luyimba ne Pallaso Mayanja era ye ne Pallaso tebasobola kuba nti bakola collaboration bonna. So n'olwekyo yamusabye mu butongole okuba nti asimulamu amaloboozi ga Pallaso gonna wegalina okuba nti ajjamu vaasi ye. That means nti Pallaso baba mugiddemu ddala mu totale mu luyimba. Jjukira nti oluyimba luno basooka dukolerwa Nancy Mpande production abwekityo Pallaso ye yakola demo last year wana simu abwekityo Chameleone aba nti ayingiramu n'ateekamu vaasi ze bamwandikira Pallaso Mayanja kugatana Edisa Musuuza byave Bulaaya nga bafunyemu obutakanya ne Chameleone ne Harmonize oluvannyuma okuba nti baakola oluyimba lwe bayita ina baana ne balulwanira mu kawo mpola mpola. Chameleone bamuyita okubeera nga featuring mu oluyimba video n'agaana. So n'olwekyo Harmonize n'asalawo n'akola redo oba n'addamu oluyimba ne mwana mulezi ku bayita Edisa Musuuza ekyanyiza Chameleone nabwekityo waliwo olutalo naye terwagenda nnyo mu maaso nga bwe twali tusuubira oba basobola okuba nti bakisortinga like bakisolvinga out of the public oba out of court. So n'olwekyo ne basalawo ne bakola oluyimba olulala nga olulina oluyimba lulimu Chameleone lulimu Pallaso lulimu Daddy Andre lulimu ne Edisa Musuuza naye nga kikwewunyisa okuba nti Chameleone mu week gye babadde nti bana abasatu bateekateeka okuba nti bashootinga video nga Eddie Kenzo akomye mu weeks zino zidda mu maaso awo nga bateekateeka okuba nti bashootinga video kalantini aweddeko. Eddie Kenzo akomye mu Uganda bateekateeka okuba nti bashootinga video ya Harmonize kwetwogera naye ali ku set okuba nti ajja wano mu Uganda babeere nga bashootinga video naye nga ate orders okuva ewa mukulu Gadimba Joseph Mayanja oba Chameleone ze yawadde Daddy Andre yamugambye nti jjamu amaloboozi ga Pallaso Mayanja saagala kuba nti mpuliramu eddoboozi lya Pallaso wonna mu oluyimba era nabwe kityo n'avayo n'agamba ne ba Eddie Kenzo nno bino Edisa Musuuza yabiwulidde yabiyingiddemu ng'omuntu omuntu n'agamba nti Chameleone ekintu ky'okola kikyamu kuba nti ojjamu Pallaso mu luyimba because no oluyimba lwawandiikibwa Pallaso era Pallaso yatandika project eno so kiba kyabuliaza manyo kuba nti tumugjamu mu luyimba olw'ensonga entonotono era yavuddeyo n'asaba Chameleone n'amugamba nti papa nkusaba obeere nti okakanya obusungu nkusaba gwe ne Pallaso mutule ku mmeeza mukanye because muli baluganda ate mulisobola okukola ebintu bino musobola okusolvinga issues zino out of the public n'okuba nti twenyigira fena because fena tulina ekigendererwa kuba nti tugenda mu maaso tujjukire nti weekend gye tukubye emabega mwana mulezi gwe bayita Pallaso Mayanja kugatta Bwezomanizo ne muganda we gwe bayita Chameleone bafunamu butakanya ku house party oba ku warming party eya Bijou Fortnet eyali side z'ekyanja eyo oba manager wa Chameleone yali abayiseeko fena okuba nti Pallaso yali alanga baganda be oba yali advisingako baganda be okuba nti basupportinga muganda we gwe bayita Fling Fire ate nga ne Fling Fire n'ablamingako baana balezi we bayita Chameleone ne Bwezomanizo okuba nti bakomye okuyisa mu Pallaso olugaayo. So n'obwekityo abantu bano baafuna obusungu ne bekkakkanako ne batandika okwekuba ebikono eva match wano olutalo mukulu yingiramu Pallaso okuba nti ataasa baganda okuba nti tebatingana ngamba Fling Fire bayita Henry Kasozi Bwezomanizo kwogatta ne Joseph Mayanja bano nno ababiri bafunamu entondo Chameleone ne Bwezomanizo ne bakakkana ku Pallaso ne baba nti bamukuba. So n'olwekyo Pallaso mukuba nti ye defendinga naye n'asooka bamuka 1-2 awo n'asooka ye defendinga bulungi n'abataasa. So kati ate obusungu bukyagenda ku next level in that Chameleone buli kaseera aba asigala wana mulimirera
agezako okuba nti ateekawo embeera esobola okutraumatizinga Pius Mayanja oba esobola okujja Pius Mayanja ku mulama. So n'olwekyo yataddewo obukwakuliza agamba nti Pallaso bamugye mu luyimba lwe bakola ne Harmonize bamugye mu luyimba lwe bakola ne Harmonize mu bwangu ddala, era nga Jose Chameleone yakubidde Andre. Tetumanyi oba kino ekintu kinaakomawa oba Harmonize anakkirizaganya n'endowooza ya Jose Chameleone because no luyimba balukola bonna ate nga buli omu alina audience enjawulo. So n'olwekyo bino we bituuse, enguumi yafuuse enguumi ate enguumi yavuddemu results z'okuba nti ne projects ziyika. So bino n'ebirala by'obanga olinda mu next episode yaffe eddako. Nsigadde ntamu Jimso. You can follow me on TikTok Jimso 16 n'olwekyo and you can even follow me on Twitter Jimso 16 tubeera nga tukwatagana. Bye bye for now. Subscribe on this channel, sharing, liking, commenting, tufune feedback yo tubeere nga naffe tukuddamu mpola mpola tubeere nga tukwatagana bulungi. Baagala nnyo. Bye bye.